Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency weewaawo Yoweri Kaguta Museveni yakwasa obuyinza n'abuwa mutabani we ne His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kyonna kyagenda oleetera Mwami Museveni agenda kakasa naye agenda kutegeeramu nti ono ddala ono ye yalondebwa Bannayuganda mbeesibako bwesibi anti Pulezidenti ate ayingizaawo enteekateeka empya nnamutaayiika ey'okulaba nga tusuuza Mwami Museveni ne gavumenti ye ate ngira tukola buli kimu ekisoboka okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obbategeeza n'okubajjukiza nti pulezidenti w'abantu omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebintu n'ensonga azikoledde ddala, era twongera obbategeeza nti pulezidenti w'abantu His Excellency the Elected President of Uganda ku lw'e Uganda eno ne Bannayuganda byonna byabadde alowooza, byonna byabadde asuubira, byonna byabadde amanyi, twongera obbajjukiza nti ate bigenze mu maaso n'okuba nga bitereera era nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku lwa Uganda ero n'eggwanga bannange ensonga agirina. Pulezidenti naye atandise okusinkana abaasomesa muhoozi ate pulezidenti bagenze mu maaso n'okuba nga asisinkana. Weebale nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bannange tusaba tutambule bwe tuti. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency mukama waffe, tukwebazizza nnyo by'otukolera wano wootutwala we wakulu, wano wootutwala wano Bannayuganda babadde tubalinzeewo, bulijjo twesunga, nnyonyi nga balina omukono mu kabano tukifiiringa tukyagala okituukako naye nga munnange oluusi obusobozi tetubulina ne kati pulezidenti k'otusimbudde, pulezidenti k'otandise ekyalo kibe konunudde, buli kimu kigenda tutambulira ddala bulungi era kaakati naffe tugamba weewaawo. Bannayuganda bangi essuubi libadde libaweddemu, Bannayuganda bangi kyamaanyi gadde gabaweddemu naye kaakati tugamba nti weewaawo. era nga kyekibagamba banena muyo mumuleke mwana wa gundi, oyo mwana wa gundi teriyo munyarwanda munnayuganda nga bwe wataliyo munnayuganda munyarwanda, omunyarwanda munyarwanda, omunnayuganda munnayuganda. Mukiwulidde? Tu mumanyi lwaki Museveni talonda gavana wa Bank of Uganda? Mumanyi Bank of Uganda weeri? Kyemulabanga Bank of Uganda si ye Bank of Uganda. Bank of Uganda bagikyusa eri mu nnyumba ya Hamu, eri ku mazzi, yeewali eggwanika ly'eggwanga Uganda. Sente zonna ziri wa Hamu ku nnyumba eri mu Lake Victoria. Ebisigadde maybe tomorrow kuba njagala genda kuwumba wiiki. Nabasuubizza tu kansooke kino Brian White. Oluvannyuma lw'okuba pulojekiti ya Brian White nga twabasooseeyo baaswadde nnyo olw'okuba twabasooseeyo ne babitwala mu maaso ebyo ebyabalwasa bazeeyo ku drawing board. Wulira ekiddako mu Brian White. Bagenda kupanga abasajja abazungu bajje bagambe Brian White yababbye obuwumbi 27 mu sente za Uganda ziwera obuwumbi 27 mu za dola ne za kisimanyi bwe zenkana. Ekibozibozi kigenda kutandika ku ma TV. Yakubye abazungu abakube tudde mu ebyo babalimba sente bazijje mu State House. N'ekyo mukirinde. Nga bwe mwalabye ekyalwasa n'ekyo mukirinde. Bagala kuleeta gubozi mbu Brian White musajja mugezi nnyo yagenze mu bazungu n'abakuba obuwumbi 27 era bawaabye ewa Museveni. Brian White bamunoonya babalimba. Mpoma satellite. Eyo nga nvuddeyo nabasuubizza okwogera ku Geno eyafudde, Geno w'e Kenya gwe bayita Ogola. Bamuyita Geno
Francis Ogola yabadde amekomanda wa Kenya. Museveni babadde baserebulatinga obuwanguzi bwe batuuseeko okutta omusajja oyo. Ne batandika okunyumya nga baddayo emabega we bapenetratingira Kenya. Akabano ne Museveni okutwala territory eyo eya East Africa bayingira Kenya mu biseera bya Mwai Kibaki 2007 nti Museveni n'atwalayo amagye okuteekako Mwai Kibaki n'asigala ku mmase n'afuga ekisanja ekyo ku mmase ya Museveni. Mu ndagaano ze baakola waliwo abantu be bayingiza. Museveni ya penetratinga institutions za Kenya ne bateekamu abantu ba Museveni ku mulembe gwa Mwai Kibaki. Kati gye bali bakola okuva olwo Kinyatta bwajja n'abeera awo n'atabaviirayo bulungi n'atabalwanyisa ate n'atabawagira ne bamuleka ebisanja bye biggweyo ne baguluuminga. Ono aliko Ruto atuukirize ebyo ebigenderwa by'aba Museveni ebyayimiriramu ku mulembe gwa Kinyatta. Kati ono bwajja diru za Museveni ne Kagame ne ziddamu ne ziyinda buto. Muwulire bulungi. Kaakati institutions za Kenya zeetengeredde somehow balinayo ka democracy. Amagye gakola ku nsonga zaago nga tebayimiridde ku munnamagye kubanga Ruto si munnamagye. Naye newankubadde nti mu constitution asigala ng'akola nga commander in chief, naye si munnamagye. Institution y'amagye yeekolera ku nsonga zaayo, parliament ekola ku nsonga zaayo, abalamuzi bakola ku nsonga zaayo okusinga bwe kiri e Uganda. Kati omusajja ono Ruto baagala okutandika okuzimba mu buli institution bazimbamu ekintu kyabwe ekyakabano. Kati baabalemesa CDF gwe baali baagala si ye yayitamu ow'Abannakenya ali mu interest z'Abannakenya n'awangula ne batandika okumupangira omutta. Bayinginiyazi abali mu nnyonyi nga balina omukono mu kabano aba Museveni ne Kagame be baakola ku nsonga eyo ne balimitinga amafuta. Ennyonyi bw'etuuka mu bbanga ng'amafuta galina we galina okukoma mu cycle yaago nga bwe galina okutambula. Tanka ng'ezibikira ng'amafuta ne gatasobola kukola kye gaali galina kukola, ennyonyi ne yeesibira mu bbanga n'efa ne bagwa. Naye ng'ensonga bayinginiya baakikola bakigenderedde ono aveewo. Kati njogerera wano ne bwe balonda acting CDF owaabwe gwe baagala okuleeta mu Sumaali, wogenda okutegeera nti akabano atiwaaka kubanga Abasumaali waliwo intermarriage wakati wa Kenya n'Abasumaali yaabo. Jjukira Abasumaali be bamu balina kakwate ku Banyarwanda. Owulira bulungi? Balina CDF gwe baagala okuleeta nga munnamagye mu ggwanga lya Kenya, naye nga Musumaaliya yagenda okutuukiriza ebigendererwa by'akabano. Abamanyi Oluswayiri muvuunulire Bannakenya ebintu bino babitegeere. Ruto, Kagame ne Museveni be bassejjeno wa Kenya. We mugendere okukikakasa kati kye bakyabala okugumaza Bannakenya basooke balonde yawo acting CDF ayinza okuba Munnakenya, naye gye kiggweera gwe banaalonda okugamba nti bajjuzza ekifo agenda kubeera Musumaaliya. Bwe mulaba nga Omusumaali gwe balonze ku bwa acting era gwe bagenda okukonfaminga nti oyo ye CDF omutuufu mu ggwanga lya Kenya.
kati musirike mu kitunuulire bwe balonda acting nga munna Kenya si agenda obeera agenda beerako emyezi mitono kyatukola bubi simanyi lwaki ekyo Mpoma satellite teyakikwata mujjukira bwe twataasa General Jeff Nyaga bwe baali bagenda okuttira mu ggwanga lya Congo nasooka kukiyisa wano General Jeff Nyaga nasooka kukiyisa wano nga muwoninga nti gwe General wa Kenya gwe batutte Congo bagenda kuttirayo nakonfaminga nti bagenda mutta n'alizayininga n'avaayo Congo mubijjukira mwe bembadde nammwe so kibi nnyo ono Ogola saasobola kumutaasa tetwasobola kumutaasa simanyi bwe kyaze simanyi bwe kyasobose I don't know naye oli General Jeff Nyaga ye twamutaasa n'akakasa nti ddala kituufu wabaddewo assassination plan ey'omuttira mu ggwanga lya Congo era n'alizayininga era ne bitambula wonna mu mawulire wonna ne muge Kenya ne muge Uganda bembadde nammwe mujjukira ekintu ekyo so General Jeff Nyaga ye twasobola omutaasa naye General Francis Ogola tetwasobodde kumutaasa twakuumye bubi ayisa abasajja kabaka gutusinze musajjawo General Jeff Nyaga General Francis Ogola owessaza lyo ery'e Kenya tetwasobodde kumutaasa twakuumye bubi gutusinze gutusingidde ddala ngenze mu kuwumbawumba wiiki naye tujja kwongera tugezaako buli ssaawa buli lunaku buli lwe tufuna obusobozi twongera okugaziya ekitimba kya Mpoma satellite okusobola okufuna ebibeere buziizi ebyo ebitonotono ebituyitako tujja kusobola era kyatulumye nnyo kubanga pulaani eno tetwasobola gimanya naye tunoonya emikwesese wonna we tusobola okuyita okulaba one twagala kusooka kumanya era kye tuliko enkiiko zaabwe zino enteesaganya zaabwe zino zaali luddawa lwaki tetwasobola bwe tunaamanyaawo mbakakasa sigino zaffe zijja kusobola okutuukawo eriiso lya Mpoma lijja kusobola okutuukawo kuba tuli ba mulembe guno tewabadde tewannabaawo nnyo kitulema bwe tuba tukyetaaga naddala mu nkola ey'omulembe guno so kye tuliko kye tunoonyereza era bwe tunaakizuula nja kudda mbabuulire nti ekyo twasobodde nakyo okukyezza mu ngalo zaffe Mukama bawo omukisa Bank of Uganda eri Waham Remember me, dear Lord, I pray. Twatandika olunaku lw'Essande ewedde twatandika twogera ku kabaka n'obwakabaka ne tugenda mu kitabo kya Omubuulizi essula 8 olunyiriri olwokubiri oba olusooka paka ku lwokuna oba olwokubiri paka ku lwokuna twali twogera ku maanyi ag'obwakabaka ne kabaka nga twebuuza bakabaka baffe be batamanyi kye bali bagezezzaako okukola kye balina okukola kiki omuliro gwabwe gwabulirawa Museveni bw'aba yasobola okunoonya Ssaabasajja Kabaka ng'akyali Ssaabataka ajja muwangulire olutalo lw'e Uganda ng'akyali Ssaabalangira nga tatuulangako ku Namulondo nga Museveni ekimulemye okukutula kiri mu bwakabaka bwe buyina okumuyambako amalirize byonna bye yali agobedde ebbanga ery'emyaka emeka nga kabaka waffe yalina okukiggusa ate bw'atuula ku Namulondo kibulirawa bw'aba yali akiina nga tannatuula ku Namulondo
ate bw'atuula ku Namulondo kiggwawo kitya. Museveni bw'abanga kye yali ayagala Kabaka ye yali akiina era ne bamunoonya ebuziizi yonna gye yali ne bamunoonya abayambi. Ate bw'atuula ku Namulondo atuuka atya okubanga obujjanjabi alina bujja ate wa Museveni. Wa we twawabira ng'Obwakabaka kiri kye Museveni kye yali anoonya Kabaka kyamugibwako kitya. Okubanga yali tannatuula ku Namulondo nga ba Museveni be bamwetaaga n'atuula ku Namulondo ate n'abanga ye yeetaaga Museveni. Ekizibu kiri ku Namulondo. Bwe kibanga Kabaka okuba n'amaanyi alina kuba Mwekizayiro nga bwe yali luli waakiri addeyo Mwekizayiro asigaze kiri. Bwe kibanga Kabaka ow'Omwekizayiro w'amaanyi okusinga ali mu Buganda waakiri agenda atufugire mu ssaza lye eryewalala kuba gonna masaza ge. Omanyi lwaki tutambula ne tujja ne tubeera mu mawanga g'ebweru eno ne tubeera mu Buwarabu wano ne tusula mu bed space ne tubonaabonera wano? Omanyi lwaki tusalawo tukola decision eyo okubeera ewaka mbeere ne Ebeni nga bwansaba ice cream I cannot afford it. Waakiri nzija mu buwaŋŋanguse nga bwansaba ice cream I can react there and then. Okimanyi nti nno Profesa kakati ndi Profesa ani Leni yabadde akuye Profesa Nnyondo kumulimba mbobadde okimanyi bw'obanga gwe Abasi ng'osaala waliwo emikisa mingi nnyo okubanga oli musiraamu. Leni n'ajjayo Ennyondo bannaye Profesa oyo omugezi ddala. Gw'obadde okimanyi nti Ebeni ayina taabu. Obadde okimanyi nti Ebeni ayina taabu. Naye mba kubanga ndi mu boda Ebeni yali badde ayina taabu. Kyenva nzija ne neebaka wano nembeera wano waakiri kiri nkisigaze okusinga okubeera naye ne bamundeetera nga byesumbuusa z'okumulirwano because I cannot afford Chimpuuga to buy him a sambusa mu Luzungu. Nibuye lwaki tova ku Luzungu mwana wange. Kati wulira Kabaka waffe bw'aba naye ng'obuyinza bwe busobola n'amaanyi n'ekitiibwa bisobola kuviirayo mu buwaŋŋanguse nga tali mu ssaza lye liri ery'Emmengo. Bwe kiba kyakutukulemberera nga kiri kikomyewo kubanga nkugambye olumu baafumba mukene ewaka Ebeni yayomba yakola olutalo n'abagamba nze obwo obuntu bwammwe sijja bulya. Yabuyita nabuntu nabuzanga ndi alya buno obuntu bwammwe. Give me a phone, I call. Let me talk to my dad. Kubanga akimanyi bw'anannyinnyonnyola kyayagala bannange waakiringwa ku mabanja. Yagaana okwera bagamba nze sijja kulya buntu bwammwe obwo. Olumu yabuuza mami we ku ssomero beans and posho. Even at home beans and posho. Give me a phone, I call my dad. Wakiri omwana agenda mu kiyumba ky'Omuwarabu n'atuula naye abaana be ne basoma, abaana be ne bambala, abaana be ne beeya, n'amanya nti maama ali mu kiyumba, abaana be nabo ne babeera eyo nga just bamumiisinga kumulaba naye nga they can afford kyonna kye bawulira kye baagala.
ayi Ssaabasajja Kabaka yonna gy'oli tufugire mu ssaza lyo eddala lyonna kuba ensi yonna yiyo Mukama yagikuwa eri mu ngalo zo. In fact Buganda ye United Kingdom. Ebyo balimba buno Bungereza ye United Kingdom babalimba. Buganda ye United Kingdom. A true meaning, a true nation, a United Kingdom is Buganda. Buganda is a nation by the way. Buganda ye United Kingdom. Kati wonna wabeera ali abeera mu ssaza lye eryawo. Ate siri ebiri ebya Ssekabaka Muteesa bye yagenda mu ssaza lye ery'e London. Ate ne bamunyigiririzaayo. Olwaleero we can afford to protect and to secure our king wonna waabaali. Kati kiri bwe kiba kisobola kukomerawo ng'ali mu Ekizayiro, ng'ali mu ssaza lye eritali ly'e Mmengo, eritali ly'e Kampala. Waakiri addeyo abeere n'ekintu kye kiri kye baali banoonya luli. Ayinza atya okubeera ow'amaanyi nga tali ku Namulondo n'abeera munafu ng'atudde ku Namulondo? Ndi mukuwumbawumba wiiki ne bwe njogera ekyo kyokka leero. Mumubuulize Ssuula 8 olunyiriri olwokubiri olwokusatu n'olwokuna. Omusajja Ssekabaka Sulemaani yabuuza, ani ayinza okuddamu ekigambo kya Kabaka? Ani ayinza omubuuza nti okola ki? Era n'atuwa amagezi nti bw'otuukanga mu maaso ga Kabaka toyanguyiririzanga okuvaawo. Ayinza okuweeraawo ekintu n'amugamba nti lumbuye gwe Katikkiro, toyanguwa kuvaawo. Era bw'oba ogenda bw'oti kubanga sooka okomewo owire nti gwe Kayima nkuwadde essaza ly'e Mawokota niba ndeni n'amala mpa essaza ly'e Mawokota, kale nampaako buwi essaza ly'e Mawokota n'angamba gwe Kayima Mawokota kimala. Nimwe nga mwagala Buganda etinte nga lumbuye ye Katikkiro. Naye bannange ate eyo Buganda bannange tikyalumbuye Katikkiro, nze Kayima Mawokota. Masaba nga musajja wa Kabaka ow'e Bugisu, obanga Masaba ye Katikkiro w'omukuuka. Njogera kindeke kinayuuba. Mumanyi Buganda ye bweyinza okubeera. Muddamu okulaba ku munyarwanda mu ggwanga Uganda mmwe. Bayibuli ebuuza ani ayinza okuddamu Kabaka kyayogedde. Wabula awo wennyini Museveni n'agamba no, we told those people. Oba bakomewo but no powers of administration, no powers of legislation, no powers of taxation. Obwakabaka abeera abututte. Kitegeeza tuyina kiri kye bayita ekiwaanyi Buganda esira kiwaanyi. Kabaka atuuka atya okujjanjabwa ne tusooka okugenda ew'Omunyarwanda. Ekyo ekivume kibeere ku abo abaakikola n'abaana baabwe, si ku Buganda yonna, kibeere ku Mayiga n'abaana be. Ku olwo lwennyini twasoma mu kitabo kya Zabbuli essuula 15 olunyiriri olwabiri paka ku 23 nga Bayibuli eyogera nti Kabaka ne bw'alagira okuta omusibe, nti Falaawo yalagira okuta omusibe bamuwe n'obwa Katikkiro mu Misiri era n'abeera. Nti n'amuwa obuyinza ku balangira, n'amuwa obuyinza ku bambejja, n'amuwa obuyinza ku nsi eyo, ne kibeera nga Kabaka bwe yakyogera. Nga Bayibuli etugirayo obuyinza bwa Kabaka. Lwaki Uganda Kabaka alina akolera wansi w'omuntu obusi bwa Kabaka? Remember me, Almighty God. Remember me, oh Lord. Nemwe tubakuba mu kanisa tubadde tujja kunyumirwa ekkanisa tukamale bukamazi.
kati senga tusooka ne tuyimirira ne tumala okusinza ate ne tudda mu kigambo. Ani ayinza okuddamu kabaka ng'ayogedde? Eyo nvuddeyo tugenze ku Mande. Ku Mande twasoma mu Nahumu oba Nakumu essuula esooka olunyiri olusooka paka ku lw'e15 nga tugamba nti Katonda ali ku sayidi yaffe. Bayibuli yagamba ono nabbi Nahumu yagamba alengera nga Katonda asse okumalawo abalabe baffe. Wakati mu mbuyaga ennyingi ng'ebintu bitusobedde amayengo mangi, Bayibuli egamba atambulira mu muyaga. Bayibuli egamba nti ajja kumalawo ebigo byabo bonna abatujonyesezza ebbanga. Bayibuli emaliriza egamba nti Katonda yennyini agenda kusima entaana z'abasajja abo, ye yennyini abeeziikire. Obudde bugenze kubanga njagala tumalirize ebintu bino. Njagala essuula eno waakiri gye tugenda osoma tugituuke mu nnyiriri 3. Kuba gye twakomye ku lwa 16 kuba buli kigambo kyonna ekigirimu kitukwatako. Eri eya Yeremiya kati kangende ku lunaku lw'okusatu ojja kuddayo osome Nahumu. Ngenda kugenda nga nnondobamu bimu na bimu ojjukire we twali. Bwe twavaawo twagamba tulina okwetikka omusalaba gwaffe tugutuuse. Wano twali twogera ku byali mu kooti oluvannyuma lwa Sanya okulajana ng'abasirikale bamuwalabanya bamuzeeno ng'abantu abamu bagamba kale abo abaana kakati bamuwalabanyiza ki oyo mwana lwaki tebakkiriza ne beetondera Museveni. Tulina omusalaba ogw'okwetikka okuggusa, ogwo gwe musalaba gwe tulina okwetikka. Buli omu woli olina omusalaba gwe weetisse. Bayibuli egamba buli muntu weetikka omusalaba gwo ongoberere. Gwoyina ogugwe ne Sanya ayina ogugwe. Katonda Sanya kyava abeera mu ekyo ekifo yakisobola. Oba olyawo nze senga nabivaamu dda, senga nabalyamu dda olukwenze ne ŋŋamba Museveni wamma nze mbalira nkiveemu. Kyova olaba omusalaba ogwange si gwe gwa Sanya. Ogwa Sanya gusobola ogwetikka. Sanya ogugwa gwetise. Bayibuli kyeva egamba oyo yenna ayagala okungoberera okuba omuyigiriza wange ddala weetikka omusalaba gwo. Buli muntu omusalaba gwo ogwetikka era bw'ogulemererwa wekka. Leero mbadde ndyawo nga ntambulatambula ne ndabako nnamwandu wa Kyeyune oli gwe baakuba essasi mu liiso n'afa. Nuupu yamuwa kaadi okusobola olwa kuba bawe yali amaze okuwaayo omusaayi ku lwa Nuupu nga atemuddwa. Ne tulowooza nti omukyalo ono ajja kustandinga her grounds. Naye y'omu ku baatuliddemu mbunno olukwe. Simanyi yagenda ne wa Museveni yamuwadde omusimbi. Sinamanya kituufu kyakyo, I don't know. Naye nga mbirabyeko. So yo musalaba gwamulemye okwetikka. Sanya ali awo mu musalaba gwe wakati era okwo kwe kuyitibwa kwa Sanya. Era Yesu yabagamba abalinga bakabawe we maama omwana w'omukazi bannange bannange olaba bwe bamukubye n'abagamba mmwe bakyala mmwe abakyala b'e Yerusalemu temugeza ne munkabira mwekabireko mwekka mmwe n'abaana bammwe kubanga waliwo we tugenda okutuuka omugumba abenga ataazaala. Abakyala bali tebakimanyi nti Yesu ali ku musalaba gwe nabo balina ogwabwe. Yabagamba ate waliwo ekiseera ekigenda otuuka omuntu anoonye ne we yeekweka wamubule. N'abagamba
temunkabira mwekabire mweka kubanga ebisinga obuzibu biri mumwe. Sanya mukabira wa bwerere mwekabire mweka mwe musinga okuba obubi okusinga Sanya. Sanya ali mu destination, ali mu kuyitibwakwe asavinga ekyo Mukama kye yamuyitira ku lw'eggwanga Uganda. Kati nno mmuleka mbabulire Sanya ne bwafiirayo kati hero ate temunkwata obusigambye nti no Sanya afe. Wulira, Sanya omusalaba gwe agwetisse nga bw'alina ogwetikka, era temumukabira mukabire mmwe n'abaana bammwe, mmwe abalowooza mbu muli bweru, mmwe muli obubi n'okusinga Sanya. Waliwo ensonga lwaki omusalaba gw'omuntu essasi omwabi omuyiwa obwongo Ashrafu ye yagwetikka. Maama nze abakuba kana akatwe kange maama senga ndowooza nafuwa. Era ogwo musalaba gwe living example Bayibuli egamba. Pawulo yagamba tuli bbaluwa empandiike ennamu ezitambula, tuli bbaluwa ezitambula omuntu kwasoma nalaba ebikuliko. Oyo omwana Ashrafu gyali bbaluwa empandiike tayogera nnyo. Si kunyumya ate Museveni yatukuba ate bannange ne bankuba ajjako bujja kantu bwe Abamerika ne bagwa eddalu nazzaawo. Gwe musalaba gwe kati Ashrafu tasobola kwetikka musalaba gwa Sanya, ne Sanya tasobola kwetikka musalaba gwa Ashrafu. Naye ate ne maama wa Franka sente z'alina gwe yeetisse, ne namwandu wa Mutyabule naye alina ogugwe. Bayibuli kyegamba buli omu weetikke musalaba gwo. Nga nabanyumiriza ogwange gwe neetisse bannange, naye ate nange saagala kumanya gugu kuba nange ogugu sigusobola. Nkugambye waliwo olw'enjogera wano bajjeno ba UPDF ne bamera otuko ne bagamba bannange oyo mwana Museveni ajja mukima ekyakoze kyaki banna. Kati nze sina nabyempulira nga mbyogedde, ngenda nenebakanga n'okuggalawo sigaddeewo. Kati ankole ki? Naye ate nabo balina byebakola ne bagamba nammwe bannange muliko ekintu. Bayibuli egamba weetikke musalaba gwo, ogugwo si gwe gwange. Kati buli omu weekaabireko wekka. Olaba Sanya nga abasajja bamulengeza n'okaabanya munnange ebyenda byanvuddemu, maama nasibidde ku ttooyi, naye ogugwo gw'ogutuusizzaawa. Bayibuli wano egamba nti omusalaba busirusiru eri abo abeeyita abagezi, naye ate ge maanyi gaabo abaalokolebwa. Nkugambye waliwo agamba kati omwana Ashrafu yagenda mu bintu ebyo, kakati lwaki yabigendamu? Oyo omwana bannange oyo byonna ebyamutuukako n'ebimukoleddwako maanyi eri abo era byamugaso eri abo abaalokolebwa. Omanyi omuntu Museveni gwatyanga Ashrafu, mujjukira Ashrafu lwe yali alumba Museveni mu Amerika. Mujjukira abasajja be bateekawo okutaayiza everywhere tamutuukako. Omusalaba gw'amaanyi, ebikolebwako ebiriko birabanga ebitalina makulu, naye g'emaanyi eri abo abaalokolebwa, bwe busirusiru eri abo. Baani mubategedde? Bannange obunnabbi matyansi butampa matayasi bannange. Awo mbadde mu Bakolinso essuula emu olunyiriri lwa 17 paka ku 19, eyo nvuddeyo ngenze mu Zaakaliya 3. Mu Zaakaliya 3 twabadde tusoma ku gwambala oguddugala gwe baatwambaza nga tutambula tumanyi tutukula. Waliwo olunaku lumu kino ekintu bannange nkyogere.
nakirabako emirundi ebiri. Olunaku lumu twali mu Kampala awo aba boda, omukyala najja nga ayambadde empale yali nnyimpi ng'ekoma wagguluggulu w'amaviivi. Yali mukyala mulungi ng'alina figa ze bulungi, ng'ayambadde empale enjeru ekoma wagguluggulu awo ew'amaviivi ng'erina akataanaapu obupale ogundi obwo bwa taanaapu ennene. Atambula yina ng'abigula bw'ati. Naye muganda wange ng'ekintu nga kimusambye, oba yayita ku ki ekyamusamba. Bambi ng'atambula nga tamanyi nti ate ekintu kyagize ekintu. Ng'alabika anyumye, naye Bayibuli egamba Yosuwa nga ekyambalo kiddugala, olulala twali mu kyaki. Omukyala n'asituka mu kyaki, yali atudde mu maaso, n'asituka Mukama lwa Sande ekkanisa ekubyeko. Katonda alina kye yamukoledde, aleese obujulizi, n'ayimirira mu kyaki. Yali eyambadde gomesi yali njeru ng'erimu ebya bbulaaka, n'agamba aleluuya. Kyenjogera mukitegedde. Bambi omukyalo omulala n'asituka n'akwata leesu n'amugamba emme, n'amusiba leesu mangu bw'ati, naye nga it was too late. Bwe mba nsoma Bayibuli buli lunyiriri nduteekamu ekyo kye nali ndabye bwe mba nakirabako, kuba mba njagala nkiyingiremu. Bayibuli egamba omukulu w'abakabona yali alina ekyambalo nga ye awulira anyumye, naye nga Katonda alaba ekyambalo ekikyafu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency the Elected President of Uganda, ku lwa Bannayuganda ne Uganda eno tujja kubanga tutambulira ddala wamu okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe. Uganda eyawamu ye Uganda etambula. Uganda eyawamu ye Uganda Bannayuganda gye balinamu essuubi, gye batunuulidde okuba nga ya buwanguzi, era tusuubira nti tutambulira ddala bulungi nga Bannayuganda, era tumanyi nti bino byonna weebiri naye eggwanga lyaffe lijja kuba lya buwanguzi. Era tusuubira nti ffenna amu nga twekutte wamu nga tutambulira wamu nga tukoze bulungi ebyetaagisa ku lw'eggwanga lyaffe n'eggwanga lino, tujja kuba bawanguzi. Tusuubira nti Uganda eyawamu ye Uganda Bannayuganda gye baagala, Bannayuganda gye batunuulidde, Bannayuganda gye beewuliriramu essanyu era n'eddembe. Tweru basiimu nnyo baganda baffe, mikwano gyaffe.